Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwawe najjo sinzo mbanga otuuliza we bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Amawulire agava e Vatican mawulire ga nnaku tegawoomya nnakabululu. Anti omwagala w'abangi Papa Francis amaze okuba ng'alekulira obulamu bw'ensi eno. Amaze okuba ng'alekulira obulamu bw'ensi eno. Oli ku Yugi Updates TV gw'atannatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange. Abali emitala w'amayanja mu diaspora mbalamusizaako nnyo, nammwe abali e Vatican mbalamusizaako nnyo. Papa Francis lubadde lunaku lwa Monday, Easter Monday, ng'essaawa ziwera emu n'eddakiika 35 bw'alekulidde obulamu bw'ensi eno gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ono bw'afiiridde mwagala w'abangi abadde aweza emyaka egy'obukulu 88. Tujjukira bulungi nnyo ono mwaka gwa 2015 yakyalirako amawanga aga Afirika gwano wammanga, yakyalira eggwanga erya Uganda, n'akyalira eggwanga erya Kenya, omwo yakyalira ne Asia saako ne South Sudan, n'akyalirako ne Democratic Republic of Congo mu mwaka ogwo gwe gumu ogwa 2015. Ono nno abadde nzaala ya Argentina. Papa ono abadde amaze ebbanga ng'ali mu ddwaliro ng'akolwako obujjanjabi okuva mu February paka March, gyonna emyezi agimazeeko ng'ali ku treatment ku meditation. Newankubadde ennaku eziyise yabadde akomezeddwayo ewaka ng'avudde ku meditation bw'afiiridde. Papa ono Francis yazaalibwa mu 1936 era abadde Papa ow'ebikumi 266 era nga ye Papa abadde eyali asoose okuba Papa mu Vatican nga mu America. Abadde azaalibwa mu nsi ya Argentina nakigambye dda. Alangiriddwa okufa ke kulangiriddwa Cardinal Kevin Ferrari omu Vatican. Enkya y'olwaleero amulangiridde nti ono mufu, ze mbuyaga ezikunta. Yazaalibwa omwami ayitibwa George Mario mu Argentina mu 1936. Jjukira ono abadde munywanyi wa Uganda nfanfe era nga tulaba ministers ab'enjawulo babadde baddukirayo oluvannyuma lw'okwonoona n'okulya enguzi wano mu ggwanga lyattu Uganda. Abadde afuuse kiddukiro ky'aboonoonyi ng'e bamala okuzza emisango ng'agenda n'abasabirako ne bejjusa mu maaso ge basobole okuba nga babonerera olw'ebyo byabwe bye batuusizza ku ggwanga lyattu. Naye kaakati ze mbuyaga ezikunta era tetumanyi gye bagenda kuddukira. Ono abadde mwagala w'abangi newankubadde Papa ono akyalidde amawanga ga Afirika nga wenkumenyedde abadde takyalangako mu nsi ye ya buzaalirwana saako n'okukyala mu nsi eya Bungereza abadde takyalangayo. Kigambibwa nti talina neeyisa n'emu nkola ya Kingereza gy'abadde yeeyisa mu bukulembeze bwe nga Papa ezo abadde yazisuula muguluka bw'ali eyampuliriza. Obadde oli ku Yugi Updates TV sinzo bango otuuliza we bali kwekumira ku mayingo gano. Mbagambye mbatumiddeko nnyo abali mu diaspora abali emitala w'amayanja mwe bali kwekuumira ku mayingo gano. Kitalo nnyo ddala. Katusabe Mungu omwoyo gwe agulamuze ekisa. Nammwe Mukama Katonda abasibe ekimyu naddala bannaffe Abakatuliki. Tusaaliddwa nnyo omwagalo w'abangi Papa Francis atuvudde ku maaso. Ne katusabe Mukama Katonda agende maaso n'okugumya Obukatuliki. Mbaagala nnyo, temuvaako. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayingo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe
nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula
tutunuulira nnyo point eno nti kyetugenda oba kyetulwane kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.